Zubeda. Ono true leader. Yemora. Ogambo cha sister. Ogambo. Alistede. Obadde okyali waka. Andi kuduka. Kale mbadde nsaba kwogera naawe ndi ku live kuliko abantu 107. Live eno eriko nze, eriko Lama, eriko Musomesa, eriko Deshi. Owulira Mura? Mpulira Mura. Nze kennyini oyina simu awo endala osooka oteekeko live ya Deshi? Njirina naye Mura nga saateekako bintu ebingeri olaba nti nakkubira nga kiri private era naye ndowooza naye bamutuukiridde nga kiri private nga tikiri kati umpuliriza sister. Mpulira Mura. Mbadde nsaba bwenjogerera naawe ndi ku maviivi. Zubeda, you are our sister. Naye amazima gali nti nze nayogedde ne muganda wange Deshi. Ekirungi bambi Deshi nabeera kumulamwa n'agamba mutufu mba nakoze ensobi nsaba Zubeda akole ki ansonyiwe era nkulayirira Zubeda sikusabangako. In fact singa kibadde kisoboka wandibadde ofuna essimu endala okiwulira n'olaba ebintu byenjogera nti ndi ku maviivi. Zube nkusaba busabi nga sister waffe nga senga w'abaana bino ebintu kirungi ndi webale nnyo Zubeda nkusaba bambi sonyiwa Deshi musonyiwe era nkusaba tajja era naye muyuuno wanene ayogera ali ku live fenna tuli ku live nkusaba wamma. Yes, twakunyiizizaamu naye munnange ffe babo era tuli ku maviivi nkwetondera ku lwa muganda wange Deshi kubanga mu byonna byonna omanyi lwaki nkola ekintu kino. Zubeda oli wange wa mu nnyumba, Deshi wange wa mu nnyumba. Wenjogera ekyomu nnyumba okitegeera. Ffenna tutuula ku dining y'emu kwe tuliira ne tuseka ne tunyumya. Kati leero munnange ate enkya Deshi ankubire ndiruzira tulida tukoze tutya okitegeera. Ate nange ntawanye Zubeda kugamba nga ndabira ddala ensonga ntono nnyo nga tutudde ffenna nga abooluganda ntugamba muganda wange twakoze ensobi tukole ki tusonyiwe. Nze nsaba busabi mmanyi nti Zubeda oli muzadde era oli mwannyinaffe. Ensobi zibaawo nensaba otusonyiwe. Era kyennyini kyewamugambye nze kennyini nange nkedde nemukubire simu nga Deshi saagala tudde ku balooya ba TikTok tudde ku balamuzi ba TikTok njagala okwate era my sister yes nazifunye zonna yes jo nabadde so tight ge mazima naye nze nsaba tuli mu kukola public apology mu lwatu nze Zubeda ali ompuliddeko nti nfukamiridde omuntu. Okitegeera nti kyenkugamba nze mu bulamu bwange Zubeda nakugamba nfukamirira ebintu bisatu. Mini nfukamirira ebintu bida. Ati sooka ompulirize Zubeda gwe tomanyi kintu kyokoze kunfukamiza nze mu bulamu nfukamirira Bwakabaka nfukamirira President Museveni mama wange okiwulira mukama wange ekyokutaano ndowooza sexy. Omanyi ogw'abaana gundeebuukanya n'olwaleero nkomyewo okwegayirira bannakazadde b'eggwanga ne basikazadde b'eggwanga. Can you please spare the children? Musobola otuyamba abaana ne mubajja mu bivumo bino bye mwewaŋŋanyisiganya kubanga wano ku internet kyenzudde content wa Uganda tasobola kubeerawo nga temuli kuvuma. Buli lunaku obayo olutalo olumerukayo oluusi gwe balutaddemu naawe tolumanyi oba nga naawe weekanze I don't know how to say it naye
Tufate tusaba entalo zino nga muzikola musobola okutaasa bba abaana ne mubaleka. Kubanga bannange nze ntunulira videos z'abantu nga bavuma abaana. Oli nawe mula omwana wa munne ekigambo ekisembayo. Ono naakola ki? Oli naakola ki? Nga mwe abakulu musobola okwamina obutakkaanya. Lwaki temwewanyisiganyanga mmwe kale abaana bo ne mubasaasira ne mubaleka? Bambi mubateekamu low self-esteem. Eno internet yetereka. It is too unfortunate that these fights are more mu bakazi. Abamanyi olubuto bwe lumenya, abamanyi omwana bw'aluma, abamanyi ekiso bwe kiruma, abamanyi omwana bw'akubula, by'oyinza okusuubiza Katonda n'omusaba, abamanyi what it takes okuraising omwana nga alina self-esteem nti si kyangu. Kati ate bye basinga okuyuzaayoza abaana abato nga bateekamu low self-esteem. Bannange eno internet yetereka. Eno internet yetereka. Olunaku lwero ogenda kuba olina obusungu ogwe ku mwana omuvuma omuwemule. Olunaku lukyo ogambe kale ali kino banna bwali busungu nga tokyasobola na kizzaayo. Kale kivume maama we kuba ye muntu mukulu oba taata we bo beetwale. Naye bannange muvuma abaana. Nze ntunulira obutambi kuva nakoze eri video. You know sometimes I neewunya n'okwewunya social media TikTok kikwendi. Because nze zimu mbadde sizirabangako video naye abantu bampeereza video nogamba bannange ate ono wano nga yagenda nnyo at least obusungu kale oyinza okuba obuina ku mukulu omukulu we mulanga bw'oyagala mwe mumanyi ebyo byammwe muneetwala naye obwana mu busaasire bambi mutusaasirire abaana mubaleke ate abakazi mwe musinga okubeera mulundi olutalo nga muleeta abaana mu nsonga zino plus a few ebisajja ebitategeera naye ebyo bitono namba yabyo ntono ebulira nnyo mu bakazi mwe abangi kyokka nga mumanyi buli bulumi mumanyi buli kintu omukazi kyayitamu okuteeka omwana ku dduniya kuno bakazi bannaffe ye kaakati tukoze tutya okulaba nga bino mubikomya kuba mwe mwevumye mwerangidde mutuwe mudde tukkiriza nti munnaye muli bavumi basaza muvuma lwaki abaana bo temubaleka ave wano nga temunanvuma mpumi mwangambadde eri ku power bank nange ne bambi mulekera ovuma abaana bullying any child oba waani kibi and people with special children that cases are also different. Teri omuzadde akeera kumakya n'agamba Katonda muno mpaayo omwana nga ali special. Nga special needs. No one. Those people go through a lot. Those kids are damn expensive to maintain. Okubeezaawo si kyangu. Kyovula abasinga babasibira mu buyumba bw'embwa. Kyovula abasinga babasuula mu byalo eyo ne babalekera bajjajja abaana ne bafiira eyo. Kyovula abasinga because mu Uganda n'okufuna home w'omuteeka you must first secure a place and you cannot easily secure it. You must have a connection. You must have a connection. Ninako kyali wanga obaanoonya omwana we bamuteeka omwana akuze naye okufuna ekifo nga bwe bagenda tebafuna mpaka bwe baayitamu ka face value nagamba okefifika tumuwe ku lulu nti n'okufuna obufunyi sport mu homes ezo abaana gye babeera si kyangu because those kids are too expensive to maintain n'aba homes balaga tebakyabasobola naye bannange buli muntu amanyi nti okola content ng'ovuma omwana bw'oba oli wakuwabula abaana nga tobavumye wabula abazadde message driving eri omuzadde mugaye munnange omwana ayambala bubi omwana yeekola bwati ne bwati ntulowooza wali kuttemu. You can even go into their inboxes kubanga boyogerako bwana. You don't need to come on media and unless you're going to do a general message nga to mention erinnya. But if you want to mention a name of a child genda mu inbox y'omuzadde oyo mugamba omwana wo bino byakola si byakyana kito oba bya kintu kikulu naye bannange mujje obukambwe n'obusungu ku baana tubeegayiridde bakulu bannaffe. Bullying is a child does not make you a star. Bullying a child does not make you a celebrity. Bullying a child oba wani does not make you special. Takufuula wanjawulo, takufuula mugezi nnyo, takufuula wakabi nti banaye nze nsinga okwogera n'abaana mbavumiramu. Wabula buli w'obulinga omwana otunulanga atategeera. Buli w'obulinga omwana olabika ng'omusiru. Kubanga oli mwana n'olutalo bambi talumanyi mukazi watuba musajja wattu. Bambi mwetwale ne bakulu bannammwe abaana mubaleke. Musaasire obwana mubuleke. Tubasaba busabi bannyabo ne bassebo.
kati bannavuma mpumidde power bank ngende naye bambi muleka abaana bakyala bannaffe tutegedde muvuma bakyala bannaffe tutegedde mwagala ensi bamanya bassebo tutegedde mwagala okufuuka ba stars mwagala content wa mwatambule naye abaana mubaleke not even cracking a joke ku mwana tekinyuma jokes okusaaga okuvuma mubikole ku bantu abakulu naye abaana mubaleke ebyo